Enteekateeka eno eyingidde ku kitebe kya disitulikiti y'e Kyotera abakungu okuva mu minisitule ez'enjawulo mwe batongolezza olukiiko olugenda okuyambako okulondoola enzirukanya y'emirimu mu disitulikiti eno. Kamisona okuva mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Richard Kabanda ssaako n'omuteesiteesi omukulu okuva mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine bagamba nti baweddemu amaanyi okubanga Kyotera gye batandikidde okutongoza kaweefube ono ow'okulondoola emirimu egikolebwa mu bantu kyokka ate ne batasangawo abo bennyini abakwatibwako. We need a report by Monday. We need a report by Monday for all officers, sub-county chiefs who are not here. We expected to find all parish chiefs because we are launching your program. Why would we get less than half of the parish chiefs in this meeting? Dr. Kabanda alagidde omubaka wa pulezidenti e Kyotera Apollo Mugume okukakasa nti bonna abatazze bennyonnyolako obutasukka Monday. By Monday. And we are going to request the RDs to take action. They must explain where they are. Kabanda abajjukizza nti newankubadde mwana azaalwa eya Kyotera si waakuttira muntu yenna ku liiso nti kuba kino kye kireetedde obuweereza okusereba. So Kyotera is not going to be exceptional. It calls for a lot of commitment, time and dedication. I cannot go and quarrel in other districts and leave Kyotera where I come from. We have a problem of absenteeism in our health facilities. To curb irregular attendance, the district is implementing biometric attendance system alongside intensified supervision, monitoring and disciplinary measures. Dr. Kabanda agamba nti wakati ng'enteekateeka eno egenda mu maaso mpaawo ssente zigenda kuteekebwawo za njawulo mu kulondoola obuweereza obugenda mu maaso kyokka n'akuutira abo abakwasiddwa obuvunaanyizibwa okukola ekyo kye bateekeddwa okukola. Just like our coming from Kampala to districts, now we are in Kyotera, we are going to Kalungu, next week shall be another district. We don't have any other separate budget for this program. Agnes Namusiitwa, kansala w'abakyala akiikirira eggombolola y'e Kakuuto mu disitulikiti eno yeekokkodde obulyazamaanya mu minisitule y'ebyobulamu olw'okuteekangawo kondomu ezeeyambisibwa abasajja mu nsonga z'omukwano kyokka ne batalowooza ku baana abawala abeetaaga paadi. Mutosobola nnyo okuwa abaami kondomu nga bwe bagenda okwegatta bagenda kutamisa mibiri gyabwe na bulamu bwabwe nga they are paying for each and everything ne bamalayo bagula nga babasasula naye nga gavumenti tasobola planning ya for sanitary pads for the girls are dropping out of school every day. Haruna Kirune Kasolo omubaka wa paalamenti owa Kyotera era nga ye minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru alabudde abakozi ba gavumenti naddala ab'amasomero n'amalwaliro olw'okulagajjalira emirimu gyabwe nti bano baakukolebwako. Babagamba waliwo abalonde babajjako ssente naki ebisi byammwe obwo bunafu bwaffe fe abali eno kugulawo tulemeddwa bunafu bwa kaawa bunafu bwa dyekiko obunafu bwani tetuyinza kunenya b'e Kampala. Oluvannyuma akakiiko akagenda okulondoola emirimu egy'enjawulo mu disitulikiti eno katongozeddwa. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.